Weewaawo gugategubwa mukaka nsuubira abaana baawumudde mufunyeemu omweyo emboozi. Katwengereyo n'amalala agataliiko nfuufu libadde essanyu gireere ku lukiiko y'omutukuvu Petro Hoima ng'omulabirizi omuggya Samuel Kahuma ng'atuuzibwa ng'omulabirizi omuggya. Emikolo gino gikulembeddwamu Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Stanley Ntagali ng'onasabidde emirembe e Kasese. Omulabirizi w'obulabirizi wa Bunyoro Kitala omuggya Samuel Kahuma atuuziddwa ku lukiiko ya St. Peter's Cathedral Hoima. Ono yazembigire by'omulabizi Nathan Kyamanywa eyawumudde emirimu gye. Emikolo egy'okutuuza Kahuma gikulemeddwamu Ssaabalabizi ow'ekkanisa ya Uganda Stanley Ntagali n'abalabirizi abalala bangi. Bunyoro Kitala Diocese, God has given you a new bishop today. Receive him as your shepherd. I appeal to you to love, listen and support him in every way. Never forget to love and pray for him, his wife and family. Walk and work together with him to the glory of God. Abeetabye kuno mukama wa Bunyoro Solomon gafa busa igulu ate omulabizi Kahuma yeyemye okukola n'amaanyi okukulaakulanya obulabizi mu mwoyo ne mu bikolwa. Ntusinga ekitiinisa Pulezidenti wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni habw'okuha ekitiinisa omukolo guno n'atutwekera engabwayo we wenka kandi n'habw'okusagika g'ekkanisa n'obuheereza bwayo bwona bwona. Nitusiima Ssaabalolezi w'ekkanisa ya Uganda amu n'abalolezi boona otiino n'abo abalugira ensi eri y'amayanja kandi n'abo ab'Eklezia Katolika habw'okuha omukolo guno ekitiinisa. Ye omulabirizi Kyamanywa akuutira abakristaayo okulooka abadde eri Katonda n'okukola n'omulabirizi alondeddwa. Ye Pulezidenti Museveni omubaka bw'atise minisita owabazirwanako Bright Tulamirama ategeeza nti gavumenti yakolagana bulungi n'ekkanisa okulaba ng'ekulaakulana. Our partner over the past years to make steady progress, and you should continue to do so in our country's journey to middle income status. Ate omukama yeebazizza omulabirizi Kyamanywa n'akubiriza azzeewo okukuuma ennono ez'ekkanisa. Okusiima Mukama Ruhanga habwa Bishop Omukyaka Samuel Kahuma okugonza akole n'amaani habwa ekkanisa ya Ruhanga omu ibara lya Yesu Kristo okuheereza omukisa Bishop Omukyaka Samuel Kahuma akole n'amaani. Omulabirizi omuggya Pulezidenti amuwadde Pajero Kapyata kuwa akakiiko akategese ng'akulembeddwa Minisita Ombezi ow'ensonga za Bunyoro Anesikiza bagulidde omulabirizi Kyamanywa naye emmotoka empya. But at the same time as we jubilate here, we are concerned about what is happening in other parts of the country, like what is happening in Kasese. Whatever is happening there is not right. If a brother suffers, we all suffer. The people of Kasese and the people of Uganda turn to God and seek the will and the ways of God, and let us forgive one another and let us have love for one another. It is very unfortunate that Ugandans are fighting among themselves, and so I would urge them to stop fighting. We need peace. Ekkanisa nikyo kisura kyensi kandi nikyo kyererezi kyensi abakristaayo obutakole obujunaanizibwa bwaitu obw'okuinfluencinga kurunga omunyu omunsi ensi ejja kujunda. It's my feeling that the Lord should really touch us as Ugandans to begin to love each other. I think there is a failure in love. People should love each other. When there is love, there will be destruction. Ismail Kasoha yakusakidde Guleno ku lwa Bukedde TV.